tuteka sente mu kyebayita economic and commercial diplomacy okutumbula ebyamaguzi bya Uganda ebweru w'eggwanga naye sente tuteka tezina makulu bwebanga ebyamaguzi tebisobola kukirizibwa ku butale bwaki obweri nga kibiremesezza certification wano oli atudde mu embassy kyasobola okukola kunoonya butale naye tasobola kuyisawo kyamaguzi kitayise mu ntindo gwaki gwa Bulaaya okukomawo wano nti abagezezzaako gamba nti kaba bypassing ebyo kyobulaba tetusobola kutumbula byamaguzi byaffe na bbeeyi yaabyo nti abagezezzaako bitwala ebiyingira obutale bweri ng'alina bitwala Kenya n'ebibrandinga nga made in Kenya oba ne babitwala eyo mu North Africa oba mu Caribbean kati bwogenda mu butale bwa Bulaaya bakuova keddo nga wa Uganda nenga alinga ave Caribbean alinga ave Kenya kati onootumbula otyo omutindo gwaffe ne value ya sente za wano nga tosobola kutumbula byamaguzi byaffe naye kubanga akatale k'e Bulaaya kati nga Bungereza bw'otwalayo ebyamaguzi nti ova keddo waffe oba ekyamaguzi kyonna ate nga bye bifuna ne bituuka eri nga tebabicertifying nga wano nti bituse n'omutindo nga certification ekwatagana n'omutindo gweri bw'otuuka eri ne bitayitawo bakusasuza sente ez'okubyonoona oyinza otwala ate ku level yaabwe okubisaanyaawo otwala ebintu bya million 10 ne bakusaba 15 ez'okubyonoona kuba tebiyise mutindo ate bimaze otuuka mu katale kaabwe kati ezo bata certification ng'omuntu nga UNBS tesobola kucertifyinga byamaguzi wano n'enwana buli kaseera nga tubateeka ku ndinga mu parliament kufuula bagamba certification kintu kikulu nnyo UNBS okugyempowering okukola ekyo kyetaagisa ki yandibadde nga bye mulwanyako tuteeka sente mu kye bayita economic and commercial diplomacy. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.